Idwanga Presidential CEO Run eky'omulundi ogwokubiri gitongozeddwa mu bitundu by'Entebbe n'ekigendererwa eky'okusonda ensimbi ez'okudduukirira abaana abaliko obulemu abasomera ku ssomero lya gavumenti erya Entebbe Children's Welfare Primary School. Emisinde gy'omulundi guno gya kutambulira ku mulamu ogugamba nti Saving a Life, Changing a Future, ekivvuunulwa nti okutaasa obulamu, okukyusa ebiseera eby'omu maaso. Kola launch okutongoza emisinde egy'okudduka wano mu Entebbe Municipality nga gikwanyaganya ebitongole byonna mu government ne mu private sector mu Uganda. Lwaki ebitongole bino bijja awamu mu kiseera kino? Kudduukirira mwana wa Uganda, kudduukirira omwana oyo aliko obulemu mu Uganda naddala wano mu Entebbe. It's really a non-profit run. All proceeds are going to go to a beautiful school, the Entebbe Welfare Primary School, that accommodates over 200 pupils from P1 to P7. Abagenda okwetaba mu misinde gino baakuttunka mu mita 5 ng'era waliwo emidaali egy'okugabwa eri abaami n'abakyala abataano abataano abanaanywa mu bannaabwe akendo. Joyce Nalubega akulira ebyenjigiriza Entebbe ategeezezza nti emisinde gino gya kubeerawo nga 16 omwezi guno era ng'ayogedde ku kigendererwa kyabwe. Tuddukire wamu ennaku z'omwezi nga 16 guno gwennyini omwezi gwe tulimu ogw'omunaana okukyandika essaawa emu tugenda kusimbula wano ku Coco Beach Entebbe. Kiiti zaffe weeziri ku market. And to call upon all CEOs. I always believe that the CEOs do not just stop at having the purpose of making profit or performance of the different institutions and enterprises. Nyangoma kyamiza ku lw'essomero ategeezezza nti balina abaana abalina obulemu obwa buli kika ng'era kinogaanyiza nti balina obwetaavu obw'enjawulo. Singa okwetaaga one baagala nnyo kompyuta, so twagala nnyo okubeera ne computers ng'essomero. Baagala ebitanda engeri population gyegenda ng'ekula, ebitanda by'okusulako ne dormitories kati twetaaga dormitories zeyongereko. Oluusi niwe tufuna bastaff tebalina bwe basula bulungi. So n'ebyokukozesa katugambe ng'ebyo bya beadwork. Sentamu Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindire.